Mbabuuzizzaako mwenna abangoberera amannya Dr. Bulamu omusawo w'amakaago nga bulijjo. Leero tugenda kuyiga ku kaweta oba abamu kye bayita IUD oba IUCD nga ke kaweta akateekebwa mu nnabaana nga kayambako okuziyiza embuto eziteetegekeddwa oba family planning. Akantu kano kalungi nnyo nti kasobola okukozesebwa abantu ab'emyaka gyonna, naye okusingira ddala abawala abato abali myaka nga 10 mpozi n'abakyala abatazaalangako. Akantu kano kamala mu mubiri emyaka nga 10 nga kakukuuma obutafuna lubuto, naye ate era osobola okukajjamu wonna w'oba oyagalidde okufuna olubuto ate tekalina buzibu bwonna, ng'osobola n'okukakozesa nga emergency contraceptive, ekitegeeza nti bw'oba ogenda sinkana omwagalwawo mu nnaku ezitakka wansi wa 6 osobola ogenda ne bakakuteekamu n'obeera naye okumala ennaku ezo, bw'omaliza n'ogenda ne bakajjamu nga tofunye buzibu bwonna. N'ekirala, akantu kano okukakuteekamu kyangu nnyo ate tekireeta bulumi bwonna, tekikosa mubiri gwo. Mpozi abamu balowooza nti kaleeta kansa, ekikyamu, abamu balowooza nti kasobola okulemesa okuzaala, ate ekintu ekitali kituufu olw'ensonga w'okagiramu wonna fatiriteyo weekomerawo. Abamu balowooza nti kasobola okuleetera endwadde z'obukaba, era nakyo kikyamu si kituufu. Abamu balowooza nti bw'abakadde oba bw'abantu bakulu abakyala bakuzeekuzeemu, ekyo nakyo si kituufu olw'ensonga nagambye nti ate kalungi nnyo mu bawala abato n'abakyala abatazaalangako. Akantu kano osobola okukateekamu wonna w'oba oyagalidde kasita oba nga toli lubuto. Osobola n'okugamba abasawo bwe baba nga bali mu kulongoosamu mwana ne bakateekamu nga n'abaana tebannagiggala, osobola okateekamu ng'oyonsa. Abamu bagamba nti osobola okafunirako olubuto, naye nakyo kikyamu, era bwe weesanga olina olubuto kitegeeza baakateekamu nga mweruli. Okukola kwako oba kye twandiyise effectiveness eri 99/100 ke kasinga okubeera safe mu family planning methods zonna eziriwo eziri artificial. N'olwekyo abakyala mwenna mwandibadde mukakozesa okwewala ebizibu ebiyinza okuva mu kuggyamu embuto mpozi ne mu methods eziri endala. Mpozi ebimu ku bisoomooza akantu kano be kayinza okukuleetera oba challenges, bwe baba bakakuteekamu mu weeks ezisooka kayinza okukuleetera okulumwamu katini ku lubuto oba ze twandiyise cramps. N'ekirala oba ogenda mu periods ziyinza okweyongerako oba okufuna spotting, naye ekyo tekiwangaala bbanga ddene, kimala ne kitereera n'otereera. N'olwekyo akantu kano kikaleetera okuba nga ke kasinga okubeera safe mu methods zonna eziriwo eziri artificial. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kundaba na kungoberera. Amannya Dr. Bulamu, teweerabira okusubscribinga tusinkane mu vidiyo eddako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mweraba.